Iran nga bwe yewerera Isirayiri olw'okugikolako ejjoogo neekuba munda mwayo mwe yattidde omukulembeze w'aba Hamas Haniyeh, era neekakasa nga bwegenda okugisomesa essomo. Amerika munnange eyongedde emmeeri naye tetudde kubanga erabudde Iran nti singa ekwata ku Isirayiri, Amerika bajja gibuliramu omusira. Era munnange Amerika bwetyo nga enkola yayo bweri eyongedde emmeeri ennwanyi mu kitundu kya Buwarabu. Ekigendererwa kyakwongera amaanyi ku byokulwanyisa bya Isirayiri wakati mu bunkenke nga Iran n'ebibinja by'abalwanyi abali mu nsi ez'enjawulo beeteekateeka okugikuba. Ekitebe ky'eggye erya Amerika ekya Pentagon ku Sande kyasindise emmeeri endala ku biragiro bya minisita w'ebyokwerinda Lloyd Austin. Ku mmeeri yagasseeko ne lubbira eyitibwa USS Georgia Guided Missile Submarine okwongera munnange okutaasa Isirayiri ku bukambwe obuyinza munnange okubeera nga bugikolwako aba Hezbollah, aba Hamas ne Iran abamaze edda. Bano bamaze edda munnange enteekateeka ez'okwesasuza, baagala kwesasuliza ku Isirayiri eyagittira bakkamanda b'abakambwe abo babiri mu wiiki emu kyokka, nga ate babadde mu nteesaganya za kukomya lutalo mu Gaza. Emmeeri USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ekubyeko ennyonyi ekika ekya F-35C nayo munnange yatuuse dda mu kitundu kya Buwarabu bubeefuke ne Iran. Minisita wa Isirayiri ow'ebyokwerinda Yoav Gallant olwalabye ku byokulwanyisa bya Amerika ebirala nga bituuse n'alangirira nti munnange kati kiwedde ekijja kijje ku ludda olulala. Omukambwe wa Iran Ayatollah Ali Khamenei naye munnange yalayidde nti essaawa yonna Iran olutalo erujjako akawuuwo bakube Isirayiri ekomye ejjoogo lyemaze ebbanga nga ebakolako. Butereevu muganda wange gwe ampuliriza bwe tutyo nga tukuba ttooki mu mmundu eseka wakati w'eggwanga lino erya Ukraine, eggwanga erya Ukraine ne Russia, wakati mu musinde ogw'emmundu esindogoma. Munnange Army Chief owa Ukraine ayitibwa Oleksandr Syrskyi bw'atutegeezezza nti Ukraine already yamaze dda okubeera nga ekontrolinga oba square kilomita nga 1000 z'emmayiro nga 386 ez'ekitundu ekya Kursk ekiri wansi wa Russia. Ukraine yamaze dda okubeera nga munnange ate ekitundu ekyo ekya square kilometers 1000 munnange bwetyo kati kigirimu 5 yekirimu oluvannyuma lw'okubeera nga bakoze obulumbaganyi obw'ekibwatukira okuliraana booda August nga 6. Obulumbaganyi bwe bakola munnange ne bubatuusa ku mbeera eyo ey'okubeera nti nno Russia bwetyo ebireka nti tebigitambulidde bulungi mu kitundu ekyo, ti amagye ga Ukraine gasobodde okubeera nga gatwalira ddala square kilometers 1000 nga bw'okiteeka mu miles ziba 386 square miles. Era munnange gavana ow'ekitundu kino ekiyitibwa Kursk Alexei Semenov yategeezezza nga ategeeza President wa Russia Vladimir Putin n'amugamba nti munnange Ukraine obulumbaganye bwe yakoze ku ground mu regioni yange
munnange kitegeeza nti amaka 28 ago munnange gasaanyiziddwawo. Era bw'atyo Semenov n'ategeeza mukama we pulezidenti wa Russia Vladimir Putin nti abantu 12 battiddwa, 121 ne bagendera ku bisago. Olw'emmundu munnange kafungula nkete Ukraine gye yasumuludde, era bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti abatuuze abali mu 12,100 bano bamaze dda okubeera nga basengulwa okubategula okuviira ekibabu. Putin bw'atyo yakubye olukuŋŋaana obukubirire ne ba senior officials ku mbeera eriwo. Yagambye nti Ukraine yabadde egezaako okubeera nga ereeta obutali buteemekevu mu Russia, naye wagenda kubaawo muganda wange okusasula n'okusasulwa, era nti bagenda kwanukula ne equal force n'amaanyi oba oliawo agasukka kwago Ukraine ge yakozesezza. Era nga kino kibadde nga kijja kirabwa nti Russia ebadde ng'ejja eyanukula okuva we yatongoza olutalo bwe yakola obulumbaganyi ku Ukraine February 2022. Vyacheslav Gladkov ono governor wa Belgorod region, era nga kino munnange nakyo kiri ku border ne Ukraine, yagambye nti abatuuze abamu bano bateguddwa dda olw'emmundu eseka olwa Ukraine okubeera nga enyinyitidde era ng'erumina ogwa waggulu okubeera nga ekekeza emmundu, era nga wano amawulire ga Russia aga TASS oluvannyuma bwe batyo batutakasizza nti abantu abali mu 1,100 be bateguddwa mu kitundu kino ekya Krasnaya Yaluga district. Ate era muganda wange ampuliriza mu kitundu ekya Zaporizhzhia eno wabaddeyo obulumbaganyi obwakuliddwa ku cooling tower. Ekitundu kino Russia yekikontrolinga, kiri mu Ukraine ne Russia yekikontrolinga kakati. Zaporizhzhia nuclear plant bwetu munnange yakubiddwa, naye Moscow ne Kyiv, Russia ne Ukraine buli omu anenya munne okubeera nti nno munnange be baakubyeyo eyo, mwe mwakubyeyo